Bwekityo nate nkubuzako osibye otya omulungi ampuliriza we bali kwekumira ku President Media TV gwe atanaba ku subscribinga kankusaba ogende maaso kikole mu bwangu nnyo tusobole okwongera amawulire gaffe ag'entertainment sako n'aga sports gasange ku presidentmedia.com wali amawulire amalungi ate era amanyuvu ennyo gotasanya kulabika nga muganda wange mwannyinaze ogenda maaso osuwe nkutumiddeko yonna gy'osinzira okuba nga otuwuliriza yekumidde Dubai, Qatar, Saudi Arabia, Oman yonna gy'osinzira okulabika nga ogenda maaso ng'otuwuliriza bannange webale nnyo webalire ddala njogera okutegeeza accident bwetyo yagenze maaso netuuka olunaku olw'eggulo ejjinja nettirawo abaana babiri oba abantu babiri bwetyo negenda maaso nekosa abantu 6 etakisi eno yagenze maaso yabadde egoberera truck omugoba waayo nemulemerera bwetyo we yamulemeredde nasobola okulabika nga natera atomera truck takisi eno ya UBH 683 yagenze maaso bwetyo nekola akabenje ku truck eya UAT 279 gye bwetyo omwogezi w'abasirikale amanyikiddwa nga Faridah Nampima yavuddeyo n'ategeeza n'agamba nti bannange mu kiseera kino ng'abantu balabika nga basenvudde ennaku enkulu nga bagenda kulabika nga ennaku enkulu nate bazikuba oluko mu mutwe abasabye bannange abavuzi b'ebidduka abavuga takisi abavuga taxi abavuga oba pikipiki oba obugaali bagende maaso n'okwegendereza baleme kulabika nga nate baleeta accident oba okukosa obulamu bw'abantu kubanga munnange obulamu kya muwendo nnyo nnyo ddala bw'atyo Faridah Nampima abasabye musobole okulabika nga nate obulamu bwammwe temubutwala nga ekyokuzanyisa. Accident eno yatuuseewa yabadde Jinja Highway gye yagenze maaso bwetyo netuukibwayo bwetyo netta abaana oba abantu babiri nnyo nnyo ne bafiirawo mu bwangu ddala ddala ate 6 ne guddusibwa mangu nnyo nnyo mu Jinja Hospital gye bagenze okulabika nga natera bafuna obujjanjabi basobole okutereera. Katusabe emyoyo gy'abagenzi abatugenzeko olunaku olw'eggulo Katonda oba Mukama agiramuze kisa ate bano abalamu katubasabire basobole okutereera obulamu bwabwe bisobole okulabika nga nate buddamu basobole ate okugenda maaso n'okuwajja emirimu gyabwe egya bulijjo. Ye Faridah yabategeeza n'abagamba nti bannange mugende maaso nga muvuga bulungi mwegendereze butya we muvuga muvuge bulungi nnyo nnyo nate nga abantu banatera okulabika nga ennaku zino enkulu bazikuba oluko mu mutwe. Njagala okusaba gwe eyekumidde ku President Media TV atanaba ku subscribing agenda maaso otweyungeko tusobole okwongera amawulire gaffe ag'entertainment sako n'aga sports gasange ku presidentmedia.com wali amawulire amalungi ate amanyuvu ennyo gotasanye kulabika nga muganda wange gwe ampuliriza ogenda maaso ogasubwe nja kuba nate nkwongera amawulire amala mangi tosanye kugasubwa wekumire ku President Media TV ebirungi bingi nnyo nnyo tukyaleeta genda maaso n'okulabika nga okyajja kumiddeko kamaloso konyano ku twendo tw'amazzi kanzije tuva ku President Media TV.